mbadde nsaba engeri nze gye ndi omusiime wa Kabaka omanyi onsonyiwe ate onsonyera kimwe mwampanika waggulu ekanzu zepambala zawukanamu wali ekanzu y'omulira waliyo ekanzu y'omuleera waliyo n'ekanzu y'omusiime nze nyambala ya musiime ayisi basajja we bali kunsiima naye nze engeri gye nakwatako eddabene mu ngalo nansiima mbadde nsaba omukisa gw'okuyimba anthemu ya Buganda nguwe muganda wange ava mu Vision Groups Mr. Teacher y'abantu kulembera Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Tusabe nnyo Katonda ekiseera kyonna obudde bwonna ebbanga lyonna ebudde bwonna sa Mukama Katonda atutambuze bulungi yatujje atatutambuze bulungi atuzzeeyo yatuzze ate era enkyaza Mukama Katonda omukolo gwaffe agw'ekitiibwa wala salamu alaikum Sara tumuse emikolo gya Mukama Katonda kandi basaba mwenna abali wano tusabe essaawa eno etuuke eri Katonda waffe tusabe essaawa eno etuuke eri Dr. Jose Chameleon yemugumye asitegere tumulowoozaako era tumwagala oli bulungi tutandika essaala yaffe bakatusigala balipanda ffenna tusabire empologoma erina okudda ku kkubo essaala eno osaba okulutuka otukulembere okay Allah waffe omulungi Katonda waffe omulungi yeggwe atuyimirizaawo Mukama yeggwe omanyi tutambula eriya enywa enzisa na kimu kye tugenda okuyita buli lunaku Mukama Katonda ayinza byonna bingi ebyamagero by'okoze ebisinga ne byetusuubira singa simanga okulwadde badde wano Katonda wange tukwasa obulamu bwa muganda waffe taata waffe antu w'abaana baffe ate nga muyimbi waffe empologoma y'eggwanga taata Dr. Jose Chameleon kyali yonna yonna oseeko okusa laba buli malayika yonna enkyamu emujjawo Mukama gitangire Mukama tuyambe otusaasire otukomezeewo Dr. Jose Chameleon tumusawuseeko omukono ogw'ekisa kyo abasawo bakola naye ate gwe okulala okusingawo ayite mu ssajjala ye Mukama omuzzenga mulamu ate yeetulugumiddemu obulugume buli omu teyamusobya oba gwe yasobya tussa mu kaseera kano omusonyiwa omuteereyo omutima gwo n'okusaba kwo byonna tubisabe tuyitanira bulungi okubeba zamo n'abakyali bafukumana wano olwaleero okusokera ddala
ngenda kwebaza music fraternity yonna entertainment industry abantu baffe abali wano olwaleero wonna okuva ku bacomedians Madrat Chiko paka ku Otemogai Mr. Lola ashikirira ab'emizannyo wali wano Elio Disc ashikirira abayimbi abato ebigenzo namugamba da president akulonda okikirira abayimbi abato yasinga otugera abayimbi baganda bange topiki the legendary Coco Finger bwe mulaba nga wali tutegeera nti West Nile Northern Uganda yonna eri well represented kabakutunyumizamu emboozi leero era ekintu kyensiba bagamba ku TV abandi bagamba tulinga ono kabako yeyabyanga nanona nantwala mabaala bange musajja wattu nanyingira emitwalo 230 netugenda naye netuli omucere gulimu amayinja mamasanyalaze omujjukira yalya emmere agitunda 13,000 naye yatuukako ng'atubanja emitwalo 45 kabako emmere esanye 13,000 ng'atubanja emitwalo 45 restauranti olowooza nti nomutandisa tulisa emmere kubanga tujjayo okutugulawo mukwanokwalyaddemmere ku papazi omesa kinyi tebwalyadaki enagalainakateekaogaddemu 13,000 emitwalo 45 oluzazayo eswani mekaze naye kibolaba kwagala nnyo yagewandira mwezoleera twakula sebo musango teguvunda mirundi mingi gyetwesanga tulina obuzibu era ebyange naye byabanga byange naye nze naye kubanga muganda wange swate kaunenyiza otugamba nti simanyi ogenda okubikaba ate n'okuba nnyo nze kabakonze manyi kabakowangolo ayinza okujjate omukuba ekikonde kabakowangolo kabako esente zeyakuwadde nga zikubyamu emirundi ebiri ate bagamba yinza okusinduka n'ogenda okubira kabako obubi kabako wangolo kamiliyoni yangamba tokuba nkoko sasiri enkoko ya kiso kati kabako muganda wange nze kulaba nga tulemaganye but kabako is my brother ate mu bottomless respect kabako wa some of the pillars abalwanirira straight era saagala omuntu yonna ayagala okuweebwa ekitiibwa igwokuwoma n'ekitiibwa tugasanga kabako nebaza nnyo nga maze bayimbi bannange nebaza Grindadu nebaza Grenade ono muganda wange ebigambo byayogedde bikulu kubanga nze ne Grenade omukwano gwaffe ndowooza gumaze emyaka 10 Grenade namusanga ayina emyaka ndowooza nga 13 oba 14 Grenade asobola okunjulira nti namwagala nnyo nnyo naye yanjagala nnyo 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 n'abaluganda tebulabirema era bibaawo si malayika nange siri malayika n'ekituufu nti fena tweyagala nange abooluganda nga tewali kyatugadda kirala okuliba omukwano n'obuntu mu Uganda kyetusinga ku nsi endala mu Uganda omuntu asobola n'okuba musango naye tulina obuntu
bayibira ne bagamba naye mu buntu. Yeah, so respect grenade. Ate n'ebikosa gye tulimu y'amasannyalaze era oluyimba balima grenade ne gladiator naawe nkwebaza kubanga nze nabeera ne grenade ono yambulako ebbanga ng'omuyimbi nga omanyi omuyimbi omuto nga yeezuba najja nga agenda afayininga izibwe kweza munenya bakamaani mangi musajja wono yasinga okunyerera mu Kampala ng'abakazi bakaabe n'abakulu bakaabe n'abato bakaabe omusanga ng'engo yazijjemu nga tagenda kufuuka toyinza munenya he goes through a lot amase grenade omusaasire guno omubiri gubalimba grenade mwana muto mumwe kyazisambule abawe grenade omutufu gwe bakabigerayi gwalina omutwe simumupakusa mulekera okupakusa bannamwe ate mulekera okusala bannamwe sipiidi katakagenda papi wali wamupimira Gondesolooza alieta omupimamu yandibadde abawagizi beyandiyategedde kale kambuze ku bawagezi ku Friday no mbadde mpesa ekigulu tukyongere gladiator abulamu tukitegekeo namaza fenna abayimbi ekitulwisa okutegeka konsati tubadde tulina sente lisiba abaawo naye nga tannaleeta tufunira ku stage kuka amagye ga gladiator ga mirembe lwonakakane amagye gaffe ga mirembe olwenkofiira ya ledu banaye omusana mungi mumuleka mutenti ingira mutenti meeza amazabe fane majute system muganda mumako kulidde abanene nebagiyita viaisho nabulidde abamu babuzaabuza abantu kusimanya bbaala mu bbaala wano ebbaala is the location Supremacy Lodge erina stadium era mwetuli nziramu kakasa abakazi munje nga mukoze mekapu wammwe teri agenda kutambula jangu okwate bwoba oli nga gladiator mwagala mukwate kavidiyo teri agenda kutwala simuyo jangu tulina parking eri inside the security eribayimba na police by everybody by njagala okwebaza omusajja gwe bayita Sifuke bapromota bangi bazze nzogenda mu Mei 17 bapromota bangi baganda bange bankulira banga tukole fenna bwembikula ekitabo nabanga balindako kansogezeremu bitunulemu Sifuke gladiator yamuli emabega yatutegekedde ekivulu kino musoke mukubira okusifuka obungalo bw'amazzi abayimbi abato ng'atandika kalula ye bamanejja bangi okugamba n'atabiyivinga omuyimbi waffe gladiator muganda waffe sinamotoka poyinza yagamba Sifuke naye olunaku lwe tulina ku Supremacy lwe twakuukinga kito tulogolamu konsati njagala kumenya rekodi njagala nkikole mu nnaku nnya